Tutandise bwetuti. Kati video etandise malina okunywa ku mazzi. Kansubira nti Monica Musenero atuuse. Mujjukire nti omukyalo ono Monica Musenero tugenze ku satellite ngera giyitamu eddakiika 3 zokka. Buli mwogera kuvaana ng'otegedde obubbi buli mu Uganda n'ababbi bali mu Uganda. Alright. Njala mutagingira omukyalo oyo bayita Monica Musenero, Minister for Science and Technology. Olusimu bbi mulwadde. Alabika ne bwosala ebyano biteeka mu kaveera bulungi ng'osaze empita ndi ajja gibba gitwale mu kamoyo sete babiro tabasala mutano akazi siye muzizini sanga bisibano si babbi balwadde. Tutandise bwe. Mujjukira mbisera ebya lockdown omukyalo ono yavaayo Museveni n'amuwaana nti omu ku bakadazi b'abalungi kumbe y'omu ku babbi be abalungi. Twatandise tutya. Omukyalo ono tujjukira mu lockdown y'omu ku baagula emmesse buli mmesse baagigula omukadde 8 kyokka tugenda okunoonyeza ku social media kuno bako Google ng'emmesse egula nusu mitwalo 3 mitwalo 8 ekitono mitwalo 10 z'emmesse zize yazigula emiliyoni 8 buli mmesse kati omukyalo ono mubbi forget kati nga sinatandika mboozi njagala okukwata essimu ye y'obuyonjo gye tuyita smartphone please genda ku kibanja kya Gola Moses kye tuyita Google teekamu erinnya lino bw'eriti teekamu north drop Grumman Synagogue's cargo space was launched on 7th November 2022. Kanji batere wano bulungi nnyo mukitegeere bulungi nnyo. Erinnya liri North Drop Grumman Synagogue's cargo space craft was launched on 7th November 2022. Kiteekemu ku Google onoonyereze gundi kizungu kye balonkinze kyabadde kyani ekyo bwekivaako bajja kubuulya bw'ovaawo genda ku website ya NASA osaakinge ekizungirizi kino ekyalonkingiddwa bw'osangako ekigambo kyonna ekiri related ku Uganda nti yalonkinze satellite ng'ava ku media kuno genda ko ku NASA website ya NASA otekemo osaakinge otekemo ti Uganda yalonkinze satellite wonna NASA yevunanyizibwa mu America ndogojjeko ndoza Russia oba ne China NASA ndoza eddira okuba NASA yesooka okuba nti yalonkinga ebisungirizi n'ebisinga obungi njagala ogende ku mutimbagano gwa NASA ku website ku mutimbagano gwabe otekemo nti otekemo ekigambo search nti Uganda yalonkinzeeko ekigundi kyonna ekizungirizi nga kigenda mbwengula ojja kujjombuulire nti Lumbuye alimba kati ntandise bwe nti mukyala Monica Musenero tukumanyi nti oli mafia ekisookera ddala njala tegeeza eggwanga lyonna mukyala Monica Musenero lekera okulimba bannayuganda kulemukamu Yoseri Museveni mu ababbi mwadidde eggwanga ne muteeka mu kattu ne muliteeka okulinda ebintu by'ekyenga musetinze ebintu byammwe tukimanyi nti abavubuka basatu basoma engineering era mwabasindika ogenda e Japan okwongera ku bintu bye babisoma naye nga tebadde matuuka ku level eronkinga kintu kyonna dokukola component n'emu ekwatagana ekizungirizi bannayuganda bana basatu bonna bakomye babadde bulungi nga bateredde ekkolo mwakoledde ebintu bino okukola lefulale wammwe nga mukola ebintu bino eby'ekiyaayi ensi teyategedde nze kanzijimba buuse kati kiri bwe kiti ekituufu kiri bwe kiti Uganda tennalonkingako wadde ekizungirizi ekyeriisi erimu wadde ekirema bano okumanya bano abasajja babbi mu ministry ya Monica Musenero ne mu parliament diro bayisa budget ngegenda kwatagana kusindika ekizungirizi somewhere anywhere in the world teriwo one okusindika ekizungirizi bakisindika ne kyoccupyinga space yo mu Uganda tetuyinaamu kyetuyita nti tulinawo station wetugenda okontrolingira ekintu kino kyekisookera ddala tetulinawo control center kati ogamba otya mbu walonkinze ekintu mu America wakino kidde mu space ya America nga tulinawo control center kyekisookera ekyokubiri n'ogamba kigenda tuyamba mu minerals ne agriculture ne science satellite mostly bazisendinga for security reasons ne space okumanya biki ebiri mu bbanga kati gwe Monica Musenero njagala ogende ku video kweri ku YouTube njagala ogende ku NASA ekizungirizi kye basindisi kyabaddeko bendeweerezi bbiri kwabaddeko eya America n'eya Japan kitegeeza partners ababadde mu kintu ekyo Uganda teyabaddeko omuntu wakukola joint partnership ne kulonchidde ba commentators oba abantu bagenda okulonkinga ekintu kino babeerawo ne boogera ekizungirizi kino kigera ku mission ki bali abakitaddemu ensimbi bali ba partners
era ne bakironkinga ng'ensi etegedde ne ba space engineers bonna boogera amanya bakigendeddeko n'abadde babeegawo n'okukola ekintu kino kyonna. Njagala omuli okunaku lwalonkiza ekintu ekyo baasomye ku linnya lya Munnayuganda yenna engineer eyabaddewo mu kintu ekyo nga bakironkinga. Njagala ondetere video nga boogedde ku linnya Uganda oba ku Munnayuganda yenna eyabadde ku kisungirizo ekyo nga kwali ku lunaku olwo taliiwo kuba bano abasajja n'abakazi bayaaye kyekisookera ddala. Kwabaddeko ensi Japan ne USA kati bano abasajja okumanya babbi. Ono Monica Musenero akimanyi bulungi tagendagenda mu parliament asabayo ssente nga ssente za mukama oyo ssente baabula otabuse mutani wa kalekyezi ekisookera ddala. Waki bakironkingidde mu America ekyo kisobola okusawundinga nti America yeyina system osobola okukironkinga. It is okay. Lwaki tekwabaddeko bendera ya Uganda era kwabaddeko ya USA na Japan kubanga patana omuntu yenna shareholder alina okwanawunsingibwa. Ekisooka baanawunsinga ensi mu kironkingidwa to USA patana yabadde Japan bendera yabaddeko ne USA zabaddeko tu ba engineer bonna ba space engineers bonna babasomye tekwabaddeko wadde muna Uganda weriise fu tekwabaddeko wadde n'omu. Genda ku Google ogenda ne ku NASA website okebereka erinnya Uganda balonchizeko space yonna tekiriyo awo nonzija nkyabata kubamba ngenda bayisa mbodde ngenda bayisa mbwangu. Lwaki tewabadde representative yenna kabere minister kabere kubana abale bagante ba scientist abadde nga ba presenting Uganda tiyabaddewo. Era lwaki abakironchize tebayogedde ku ggwanga Uganda bwembanga mwataddemu ssente kati okulya n'okombe swani kuli wano. Museveni amanyi okwetega bulungi nnyo njala kubabuuza Al Jazeera tekwabadde konti Uganda alonkinze ekizungirizo kyadda CNN tekwabadde konti Uganda alonkinze ekintu kyonna BBC tekwabadde konti amawulire gonna agensi yonna tekwabadde byabadde kubukedde NTV BBS byabadde kubanga TV ze bazisetinze bulungi. Kati ono omukyala kyeyakoze yadire ne bateeka tenti ekkollo ne bamakinga sure nti bamanyisa ze bagenda okulonchingirako ekizungirizi kiri ne batuuza abantu mu tente babateeka obulungi nnyo. Bagabande bonna ne batuuze engalabi zaabwe ne bonna ne babatega ekiwa ne batuula wootuukira okuteeka eggwanga n'abasajja balina family n'abakazi ne basetinga ekkollo mu balonkinga ekizungirizi kitwali bendera ya Uganda wadde okuyimba oluyimba lw'eggwanga olwa Uganda. So ebintu bino byetaagamu abantu okubuuza lwaki bano abasajja batuuse okusiriwaza bannayuganda that extent. Bategedde essajja bagenda kirungi kiranga mu America ne batuuza abantu bonna ku TV ne batuula bulungi nnyo balonkinga ekizungirizi naye nga tekuluwadde bendeweera wadde okwogera bayingirira bonna nkaliko wa Uganda tekwabaddeko bonna ne batuula ne balindidde ekizungirizi nembo kibasimbula ekizungirizi kigenda kukola ki? Temusobola kukola mpisa etundula nvunza mulonkinga kizungirizi. Temusobola kukola jirita mu Uganda mulonkinga kizungirizi. Temusobola kukola de Panado mulonkinga kizungirizi. Temulina de factory ekola pads z'abakyala bali mu nsonga mulonkinga kizungirizi. Tosobola kusasula basawo olonkinga kizungirizi. Sijja kubimanya kangere kuba obudde nabutono nnyo. So mulekera okubuzabuza bannayuganda kubanga minisita Museveni tumanyi nti mubbi nze njala bave batulage kiki bataddeko kuba n'abavubuka abo baade balina obamentioninga singa badde be bamu ku bakoze ekizungirizi ekyo bendera ya Uganda alina okubeerako bapata n'abalina obbogera ne baspacingi ababadde ku kintu kyabakikoze bonna tekuli n'omu mbona ffe tulina eggwanga